Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno part 6 about my story. Lwaki njagadde okubabuulira bankuba kyeyo story yange eno yonna nenvaayo neŋŋamba kamugibabuulire nti bwe tuba tuli ku kyeyo abantu be tuleka e Uganda batulaga nti batwagala naye ne waabaani ne waabaani. Bw'oba okomyewo e Uganda sente zino ndowooza oba zaali baddenga nnungi okuggyawo ng'obudde bukyali, especially no investinga mu ttaka. Waakiri otunde luvannyuma poloti okole ky'okola nga naye sente zonna tobadde nazo. Nakomye nga nsirise ndi mu ttooyi, nsirise eddakiika nzisizza ekikowe mulaze nti nfudde, nasirika eddakiika nga 2. Bwe nasirika eddakiika nga 2 nnengera nti kati agenze, nsituka buto nvaayo kuba amagulu gaali malamu, yatema ngalo na mutwe. Nsituka buto nvaayo saketi mu ttooyi. Bwe nvaayo saketi omwana avaayo, njija n'omwana ajja gye ndi. Kati ku budde obwo daddi we lwandaba nti ndi mulamu yali amanyi nange nfudde, kali akasirikirirako eddakiika 2 yali amanyi nfudde. Kati bwe yandaba we yatandikira ate ey'okukuba ki enduulu oba kaŋŋambe ensonyi. Ne mubuuza yii naye Tata Giovanni lwaki tontaasizza? Lwaki tontaasizza? Ne mugamba olaba owulira muntu ng'atwala lubaawo wabweru oba bino ebikukuku ebisigale wabweru ebibatibaati ebyo ebya scrap. Ne wawulira buulizi mwana ng'akikikiita nyiikiro akimusuuza. Ne mugamba naye nze n'otakubayo wadde ejjinja n'otantaasa. Nanziramu kimu n'aŋŋamba mami mbadde manyi bakimyenze. Mbadde manyi bakimyenze nze alina ppiki era wotandise okkuba enduulu neekweka mu nju. Ne mukati awo ne sisooka kifaako nnyo era wonna wonna sinategeera nti yeye. Kati naye ng'atidde nnyo okundaba nga nkyali mulamu kuba yali amanyi bammaliriza. Kati ne ntuula awo n'ateekako ttooki ng'eno bwe tukuba enduulu eno bwe twebwankebera. N'ateekako ttooki. Kati bwe yamala okuteekako ttooki n'aŋŋamba mami Giovanni naye nze nga ndaba ng'agenda okufa, omusaayi nga gukuvaamu mungi nnyo. Omusaayi nga gukuvaamu mungi nnyo ndaba nga gwagenda okufa. Ne mugamba nedda nze obulamu bwange mbuwulira nteeka ku ppiki ontwale mu ddwaliro. Naye nga ye alinga kyabalabala omusaayi gukole ki gunzigwemu. N'ateekako awo ttooki n'ankubayo awo ku bifaananyi nga naye era bwakuba enduulu bwakola ki neyeefuula nti oba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasize mutya bamaife ba kadama bankuba kyeyo mbalamusizzaako mwenna. Eno ye part 7 about my story. Naye waliwo eyambuuzizza nti omwami oyo omutemu omuyinamu abaana bameka? Omwami oyo muyinamu omwana omu mulenzi, mu gwokutaano agenda kuweza emyaka 7 era kati kitwale nti alina emyaka 7. Naye we nakomawo engeri omwana gye nali ndudde okumuzzaako yansaba tuzzeeko omwana era nenfuna olubuto, era wenjogerera ku ssaawa eno okumanya nga ekuba omunaku tekya ngenda ku antinento ku budde buno ngenda ku ddwaliro ddene Emityana. Olubuto lutambuza mwezi gwa 6. Kyekyo mukwano kati kitegeeza abaana bali 2 insha Allah we ndiba muzadde. Kati nakomye ng'omwami andaga talina maanyi gagenda kuvuga ppiki kunteeka ku ppiki, naye ate nga nze gwe batemye wadde emikono gyali gisensebuse naye nalina amaanyi agatuula ku ppiki ku budde obwo nga naye olwo gino emisuwa gifuuwa musaayi, bino birebera olugalo luno okuvudde olugalo bifuuwa musaayi, engalo zonna zirebeera bagatangatte, omutwe gufuuwa omusaayi era nga wengubalaze olwo gwasamye. Jjukira kwaliko ebiviiri kubanga mu kutema ebiviiri byonna byasasana mutoyi ng'oyinza okugamba oba bakongoleddemu nswa oba okitegeera. Kati andaga nti akkirira kukima wa mmotoka ye tasobola kunvuga. Waliwo omwami neiba waffe alina emmotoka naye atuliko walako, andaga gy'alaga atulekewo n'omwana. Kati andaga akkirira kumbe ye abala omusaayi gukole ki gunzigwemu. Kati nze we yamala okukkirira ng'alaga agenze ku sipiidi kundeetera mmotoka, kati nze omutima ne guŋŋamba singa oli akomawo
ate nammaliriza jjukira security light tekuli ewaka wakutte enzikiza n'amatala g'omuntu tannagateekako kati ŋŋamba omwana nze sikyasobola kukwata teekako amataala omwana we yateekako amataala mu nnyumba ettaala eyaka nnyongera okweraba ebiwundu nti ebiwundu by'amaanyi ŋŋamba kati bwe tutuuka Emityana mu ddwaliro ne bansindika emulago ŋŋenda kukola ntya mpita omwana kuba oyo omwana w'emyaka 7 aba mukulu ategeera bwe kiri nga mmulagirira ewali ssente zino ze nnundisaako enkoko ezaafikkawo nga nguze poloti ziri 2 kati nga wankola ki mmulagirira ewali ssente nali nasala kapiro ne nziteeka mu kasawo nga mulimu ne kaddi za